if it was you. Now you see your relative or parent or guardian pursuing or pushing for your relationship. So nolowooza oba abazadde be balondera omwana ekika ky'omusajja bo kye banaatero kye basiima. But I think at the level where that person is, tebasobola mukaka. Okitegeera. Ate nga oyo kale Yesu waali ensonga yeweeri esipakulinze off, but there are a number of things that are happening from relationships ezisinga abantu baliyo lw'abazadde baabwe. Ng'agamba nsisobola va wano kubanga maama ajja kukola ki? Ajja kunyiga. Ekintu kyonna ekinakyankana nabagenda nninyaani? Nze. Kaŋŋume. Just because the family loves the relationship more than you, the owners. Yeah, kituufu ekyo. Kakati olaba ensonga y'oyo omwana oba ensonga y'abazadde okuyingiza mu relationships oba mu bufumbo bw'abaana baabwe balina ekintu kye batamanyi. However much omwana agamba yayagala omusajja ng'alinga kitaawe naye ate oli si kitaawe. Kituufu omwana yandibanga yayagala omusajja, omukazi yagaye mbunja kubamu akafaananyi ng'alaba Jona afaananira ddala dadi. Naye ate si ye, ate si yamuzaala. Waliwo ekintu ekimu abantu kyebeerabira oba ne bwaba omuwala oba mama w'omuwala nti oyo omwana alina side effects, disadvantages nga ye bo ze batannalaba. Zijja lwaki? Disadvantages nga ziriwo lwaki? Ogamba omuvubuka omuwala? Oba muwala oba muvubuka oba family. Side effect nga ziva ku kikubi bino bataddewo oba nga biva ku bazadde. N'omuzadde engeri gy'anjawazizzaamu. It will affect them. It will affect them. It's even now affecting. Kubanga already bwocha. Omusakazi alaga relationship agipika nnyo. She's more impressed and happy. She's more happy than even and the more girl. sensitive for the relationship. And omuvubuka bwe yabadde akola interview yayokyeza dda. Ayagala naye kulaga nti relationship agirimu mu kugibeeramu ate n'ayita abantu abalala bonna nti mbwa. Dogs. We are dogs. Kyabalumye. No, tekyalumye bantu. No, si kutuula mu bantu naye ge mazima kati olaba ayise ffe abantu batamanye ebbali. Be yakatandika okwenyiga mu dogs. Kati what's going to happen? Oyo mwana ayinza okutuuka akaseera. Marriage is something, it's not something you're going to enter and you just bamush. Bed of roses. Okitegeezako gamba. Marriage ekintu ky'ogenda oyingira ng'okiyingidde weekakasa. Nti ngenda kubeererayo ddala oba ngenda kubeerayo katono. Oyo mwana so ogenda mu bufumbo n'atuukayo. Kati olaba wano ku media ffe tulaba maama relationship agitaddemu ku gas kuuka n'ateekako n'amasannyalaze ne gubumbujja. Olowooza kiki ekiri eri munda? Yonna wabula tokikola. Nedda. Olaba ffe waneeno mu media akoleezezza yatadde relationship ku muliro eyaka. Olowooza kiki ekiri eyo gye tutalaba. Kiyinza okuleetera akaseera nga omuvubuka alina by'atasobola kukola. Alina by'atasobola gumiikiriza. Naye nga talina wallo. Naye ng'atasobola ogamba muwala ndaba nali sibiriimu nnyo. Maama oyo yabirimu nnyo. No, mwe mwasinga okukikaka. Mwe mwakaka. Maama oyo agamba kino. N'omwana n'agamba, omwana ayinza n'ogamba mwe naye mami akola bw'ati ne bw'ati. Nayogera kino. The mighty Mukodra Sovia. Okitegeera mutabani wange nasaba nfuna omutabani namufuna. So bw'oba oyingira mu relationship mu bufumbo, don't be so excited than those who are going to enter the marriage. Marriage si yakusaaga. Naye kirungi mama w'omuntu abyogera oba the mother, she's in a marriage. But she's not alone. Tali yekka. Yes, alina ebbaawe. Lwaki bbaawe tavaayo nayogera ebyo? Ate nekirala omutabani bwe baamu spokesperson. Jona alina family. Actually family y'omwami eriko. Oba balinze kimu actions. No, family y'omwami Jona alina abazadde be lwaki bossi baccamufunga Nazara. Nsubira Gloria okubeera. Bayinza bossi bantu ba kamera naye nga babeereye emabega ne baleeta ebirabo ne bawerekerako omutabani ne bamuwa akasente agenda akyalire mwana waabwe ow'obuwala. Etu akazindaga. Connecting nzeewa. Nzo connecting akusoose enfu. Nedda. Network azindaga nti waliwo ekintu ekitala ekiri ekyo kitategeera bulungi. Nzo connecting akusoose enfu anti ne bakutomezanga namuguna. Nga yalayika. Layika okuba yaki.
ngamba network nga tekwatira mu kyalo nanti nga tekwatira mu kyalo nga ndi you're burning. No, I'm not burning, but truth be told, yeah? Yes. Okakasiza nti obwocha. Amazima. Kale. Omanyi omuntu ayogera ekituufu nga hands off. Tukiriza. Naye abazadde bandibadde beewumuzaako. Babireke. Babiveemu. Beyagale nga beeri. Abaana omusajja nalabye alina byayogera omwana agamba ne yes omanyi omuntu aba ayogera okwesikamu tekubula ate Jona alinga oba gwe bakakwogera byayogera oba bamuwandikidde script kyayagala otugamba tebamuwandikidde naye kati he just wants to show support. Me I feel like he has felt like abalala bamwogeredde nnyo kati society ewulira nga ye gwe bakaka. He wants to prove that he's into it willingly. Kati in the name of like assuring the public or the social cities, the netizens, Natural njagala bakakasi. Neba mi Gloria jayochereza. Being in relationship oba okubeera mu mukwano ng'oli wagundi ng'oli muntu wa social media oba oli w'amaanyi nnyo mu social media oba mwe bankyogera oba mu ggwanga oli mwana alina erinnya okuva obuto biki bannambasada waawaye byonna kaakati balina ekintu kye beerabidde nti obuvumbo bwe baba bukunyiga tetubeerayo ate ffe tubeerayo tulinze giwunye mukube mu ngalo mwagala tetugenda kuba mu ngalo naye baana bagenda kugira bagenda kutandika mu mukoona nalabako omuwala yakola engagement awo nga yakabi oyo omuwala naye wakabi wayiseewo ndowooza wanga mu mwezi oba wisinga 3 ng'atadde ekiwandiiko bwaguga ku Facebook account ye the engagement is no more, she's single again. So temututijirako na engagement. Yes. What atayagala bagamba mazina kyogere. No, olaba. Just aruddewo buli kukyogera. No. Olaba omuntu obeera mu bufumbo. Emyaka 2, 3 ne bumenyeka. Kati engagement discuss molo karingi okasuula n'empete gamba teriko na kiwandiiko kuva mu church oba omuzikiti. Nimwe kibeerako babisuula. Neti chiche mwagala otugamba. Tetwagala bagamba enjoy their time. If you're going to be in marriage oba nazala if they want to enjoy they enjoy ngabayabo basatu. Kuba kati Gloria simusubira ku enjoy nga yekayo njinga ne mama we. Oh, kaza oli anyimidde obufubo. No, they are enjoying 3 people. And even mom is enjoying more than girls. Girl? Yeah, enjoying n'okusinga abagole. Sekulimba. Banange dolaga neto chikola. Tebatutijirako. Don't do it. Akatijjo kabe katono. Sawa yo n'obufumbo bugwawo my dear. Ate fete tulina we tulaga tubeerawo. Nga tulaba. Buchale nyine wadawo batulamu. Gloria yafumbira omwami we. Nga naffe oyogera ki? Asirise takola ki? Teyejjusa. Ko balinzi. Sina linda happy marriage by the way to them. But happy marriage to them. Omanyi omukazi omu yagamba. Bamugamba lwaki atijja nnyo n'agamba. Mwagala ntijise wammwe. Naye kati kusaawa zino eno. Bintu byakyuseemu. Banazaala. Batijja okusinga abakazi. Abakazi bagenda okuwasa. Sawa yonna nazaala yessa mu bufumbo bw'anaagaana obbuvaamu. N'agamba nina obbubeeramu. Oba oyagala oba toyagala. Tuli abo. Asiri. Kati olaba mama gwe yemudugoso bwe bantu kati ngaabo bwe bantu boso be banazaala bogenda osanga ng'asobola okubira omutabani. Hello mutabani. Omwana yalidde oyo. Omwana yantatero lwala nnyo. Kadola akakajjanja katwagana ku social media akajjanja walizizza. Kati ekiri emabega ku ground kirala. Kyogamba omukana atera okweyasimula. Yinza obutya naye kwanga naye abimbirwa. They are loving guys. Nga bategeera nti twagala nnyo love ya Cinderella. And they are ready to serve it. No, it's okay. Be bamanyi ne Cinderella waabwe naye nze netwaka zange ziŋŋamba. Jonna. Nagambe wateze ku mukutu mufu. Tebigenda kukola. Niyinza obutakola.
bigenda kola essaawa gy'osaba mukama agiraba nalabye oyo omukazi yataddeyo ekivulu bayinza n'okwanga babugumye obugumye mubeere ku kivulu kye kasita nti bwe kiggwa obufumbo buggwewo seewa oyo omukazi yatumanya nabwe ebifaananyi byetaddeyo mu midiya n'abasiriwaziza neddala tusiriwaziza gwe simu esobola okwesindikamu ebifaananyi biriko tayima omwana yagamba bakozesa Instagram mubitegeera so you can put there in their thimusanya bracket see then after some time obudde bwe butuuka bifaananyi ne bigenda kati she made a mistake in putting the right time tekako ssaawa ndala naye yawandiika ndala kati essaawa ate wezaatuka zibali basuubira anti era si yeyeesindika yeyabisindika esimu si yeyetiming anyway yonna wasomako ne Gloria nakola ki nasomako ne Gloria nze nabeerako ku kyalo kyekimu ng'omuwalana nedda si walana mwana no siina muntu gwe nga tokkiriza byakugamba nzikiriza naye omanyi there's a difference between okukkiriza n'okukkiriziganya no okukkiriza n'okukakasa so tukkiriza bukkiriza anti kati fe tukkiriza bukkiriza not everything togenda kikkiriza yes you just admit to let go atera omusiru yakkiriza buli kimu naye omuntu omugezi takkiriza buli kimu si wabi no tugenda kabugaana Fiona leero ndi bulala ntamu ebugaana muliro nedda omusiru yakkiriza buli kimu ne bagamba naye nno essimu egyolaba osobola tuka akaseera ne yeekubira essimu nokkiriza iye kituufu esobola okwekubira naye nno olaba iyo kamera esobola okweteeka iye kituufu esobola okweteekako nga ntegeera kyogezaako okugamba kati tukomaawo maama tukomaawo toyongerayo noda nkomyawo tosima sisobola kusima naye akatijjo kabeere katono gwe bw'ogamba twalaba n'aba mulabe n'abalala bakyali bato tebannakula ate nno abo nga tebanajja wabaddewo some rumors that some people made a private introduction tewabirabye nedda ate ani gwabadde abeeranga naye yali tebayogera tebatugamba naye nga people saying things are going on ebifaananyi byafuluma naye nze kye nali manyi bw'oba oleese olugambo oluleete direct sagala kuyita bbali na bbali ozibu oyagala eri empanvu ennyo anti kati saagala oyogere empola netwaka oli kulayi njogere nnyo bamale bajje bano n'enzenzeka yogera nnyo mukwano sibirimu ebintu byo bannange weesibye ku banne golowooza ki oyo ataddeyo okutu alinga ali ku kyapanya producer mwisago ono Fiona ye bannange ebyo byabana abaana bato byabisa biri ebyabala abantu abakulu naye nga nabyo byabaddeyo I don't know either it's true or not abo batuusizza akaseera kyemwagala ogamba biriko emyaka nammwe mutuleka ate katola obufumbo kyanekirungi obufumbo buyingira leeti nokaabako gwokaabye nze ndaba ayingidde amangu namanya ekiriyo n'awumula lumu n'aseetinga new base asinga oyagala kwonooneka no it's better to go early so that you get time to suffer early zikusooka nezitakuvama yoga but actually marriage is not only suffrage well that people have spent abaspendinzeyo obudde bwabwe bumala what I think it's about endurance endurance how much can you take in nga tonnabba sitinga